Nze mbabuuzaako nti musibe mutya kujebaliko eja leero. Amawulire agaliwo ng'eg'omuyimbi Ronald Mayija kituufu kimaze okukakasibwa. Ronald Mayija adduse mu ggwanga Uganda. W'owulirira bino ali ku nnyonyi egenda e Canada era nga anaatera okutonnya ku ttaka ly'e Canada. Ronald Mayija adduse ne famire ye yonna, omukyala n'abaana, n'ebintu ebibadde mu nnyumba byonna abyeze n'abiggyamu, n'abitwala n'abitereka. Ye ennyumba n'agireka nga nkalu, n'alagira efune abapangisa bagibeeremu, era nga ku mupangisa gw'alese afunye era amuwadde ensimbi ezivuluugi empitirivu, amuwadde za myaka 6, era nga ono mu Nigeria azze n'ensimbi nga zimwokya. N'apangisa amaka ga Ronald Mayija ago g'olaba agali wali e Buziga Konge n'agapangisa emyaka 6. Ezo ensimbi Ronald Mayija z'akutte, n'asasula tiketi emufulumizza eggwanga ne famire. Era nga oli ayinza okwebuuza lwaki Ronald Mayija adduse mu ggwanga. Ensonga enkulu eviiriddeko Ronald Mayija okudduka nsonga ya bwavu, kubanga baakikola okumukubya obwavu afukamire batya. Mayija y'omu ku bayimbi abadde ab'amaanyi nga baagalibwa mu ggwanga Uganda. Ronald Mayija, President Kyagulanyi Ssentamu we yajjira, Ronald Mayija yali azze ng'ayagala kuyingira Parliament. President Kyagulanyi ebyo byayanguwa n'ayingira Parliament okuyita mu by-election. Ronald Mayija ng'alina okulinda 2021 yeesimbewo alondebwe oba agwe. Ronald Mayija yeeyonoona mu process. President Kyagulanyi yafuukira ow'amaanyi. Ronald Mayija ne bamugula nga Catherine Kusaasira ye yamukuba akalimi n'amutwala ewa Museveni. Ne bamuwa ensimbi nga baagala okukkakanya ku maanyi g'abayimbi aga Kyagulanyi, kuba waabeerangawo Kyagulanyi n'abeerangawo Ronald Mayija nga bonna bayimba ennyimba ezikuba. Era nga Kyagulanyi waatali, ekiraka ekyali kikubibwa yali Ronald Mayija. Amaanyi ne gamweyongera. Museveni bwe yamulaba kwe kutuma Catherine Kusaasira. Catherine Kusaasira n'agonza Ronald Mayija kumaliriza nga bali mu State House. Ronald Mayija bamuwaayo obusente ne bamugamba atandikewo ekibiina ekivuganya n'ekya Bobi Wine. Era Mayija olwakirangirira bw'ati, Peace for all, all for peace, bannayuganda bamwambalira ne bakuba Mayija obuswanyu paka lwe yakkiriza ekibiina n'akisuulawo. Awo nno ne gitandika omuwunyira kuba endagaano gye yali akoze ne Museveni yali amaze okugisuula. Ronald Mayija nga bamuwa omukisa ogusembayo ne bamugamba twagala Bobi Wine ng'agudde ku ttaka, ne bamuwa emmotoka. Ronald Mayija bwe yaweebwa emmotoka yabimuzaalira yayongera kwonoona mbeera. Buli omu n'ayongera okukakasa nti kituufu Ronald Mayija yaweereddwa ensimbi kati akolera nnakyemalira Museveni. Ronald Mayija yagala okugeziwala, baamuwa amagezi nti emmotoka gy'eggyeko gitunde. Emmotoka n'agitwala mu bondi ne bamuwaamu ezize. N'agenda n'akola ebirala okukyusa obulamu, n'atandika mu bizinensi ya spare awo ewa Kisekka. Wabula ebigambo byamwonoonekako nti ensimbi zali yakasuubulamu spare, ate emmotoka Museveni bwe yakitegeera nti yagitunze ne baginonayo mu bondi ku mpaka n'amagye ne bagitwala. Emmotoka bwe yatwalibwa owa bondi, Mayija bwe yali agiguzizza ne yeekyanga n'ayongezaamu n'amagoba. N'amaliriza nga agenda kusibwa. Mu kutya okusibwa n'okuteeseganya
n'awayo wooteeri ye gy'akoledde emyaka 20 mu kuyimba. Era owa bondi n'agamba ensimbi tezimala ntono. Mayinja n'atandika okuwewola wano nawali amala ebbanja eryo aleme kusibwa. Mayinja ne bamusudiya nga ba NRM 7 omutabi mu biwozi project tewali kye byamuyamba okujjako okwongera okumujja mu bantu nga tewakyali n'ayinza kumugula ku kuyimba, nga tewakyali n'ayinza kwagala nnyimba ze z'ayimba. Ronald Mayinja byamusobako byamusobera n'awulira nga yeenyiyiddwa n'akomawo mu Nuupu asobole okukubisa Museveni kaadi enzibu. Bwe yajja mu Nuupu ate yayonoona byonoone kuba olwavaawo tewayita wadde katikitiki nti atazzeeyo mu NRM. N'afiirwa obwesigwa mu Nuupu n'afiirwa obwesigwa mu NRM nga tewali ayinza kumwesiga nga bagamba Ronald Mayinja yakolera Museveni, Ronald Mayinja akolera Bobi Wine, kubanga nga talinaawo kintu kimu kye yeekutteko kyayimiriddeko nga ye Ronald Mayinja. Kati nno ennamusa weetuukidde ku nnyooge nga n'ennyumba ye gy'adde asulamu ekkonge Buziga abasajja baagala kugitwala, so nga balina ne biiki ye gye yali azimba sayidi z'emukono gye baamutwalako, byonna byetolera ku ssente za mmotoka sitaani wa Museveni. Ronald Mayinja bino byamuguddeeko nti abasajja n'ennyumba bagagikufulumya ate nga n'amasimu bagamukubira bamutiisa nti tugenda kuba tukola kye twakoze Isima wa Lexus. N'agamba wano ebigambo biba bisobye. Kwe kusalawo Ronald Mayinja afune engeri gy'afulumamu eggwanga. N'atandika okubigobako era bwe yabigobye byamumaliriza nga bimutwala Canada. Tutuuseeko ne tufuna obubaka okuva mbaliraano b'Amayinja bali ekkonge Buziga. Natugamba nti bo baalaba ku Sande ekiro ne ku Mande nga bafulumya ebintu okubimala mu nnyumba era nga abagyetaaga okugipangisa beetala bwetazi. Era nti ebintu byonna mu nnyumba Mayinja yabisombyemu n'abitwala ewataategeerekese. Nti era bw'owulira nti nayo ennyumba bagitutte oba bagitunze teweebuuza. Ronald Mayinja aweddewo nga takyalina kyaliisa famire, takyalina kyalabiriza waka okuggyako okutunula nabo ne batunula. Awo n'ebigambo ne bisoba, buli kimu ne kisoba nti eggwanga libadde ogamba lirimu emirembe, lirimu okweyagala, lirimu ebirungi, Museveni alifuga bulungi. Ate ki ekiviiriddeko okubanga eggwanga eririmu emirembe ate oliddukamu? Ebibuuzo byebuuzibwa naye mmanyi naawe okimanyi. Ronald Mayinja tabadde bulungi, ebigambo byamusobako nga takyalina gy'adda. Buli kimu ne kimusobera. Kyabadde alina okukola kimu kuva mu ggwanga kyekyamagezi, tewali kirala kisingaawo. Ronald Mayinja yeegasse ku bayimbi abadduse mu ggwanga mu gavumenti ya Museveni, abayimbi abaalemereddwa eggwanga Uganda era awandiise ebyafaayo nti ye muyimbi eyasooka okuwaŋŋanguka ku gavumenti ya Museveni n'abula n'agenda e Canada olw'ebyobufuzi. Yaamenya likodi ekyakikoze era ayongedde okutulaga nti gavumenti ya Uganda temuli mirembe, temuli bwenkanya. Nange Mayinja nziruse. Mayinja asaana kusabirwa kuba ekintu kyonna kiyinza omutukako ekikyamu lwakuba nti byayiseemu ne byalimu si byangu, wabula obuvumu bujja kumuwanguza ate abantu baddemu bamutegeere n'ebyo ebyamusobako bisonyiibwe.
ebya Ronald Mayija tebiggwa malujja. Ebibuuzo bingi naye nga ku kimu tineebadde baagala kumujjambula mu bwansi, babadde baagala kumutta. Mayija n'asoberwa n'agamba kati bwe banankola bye bakoze jjajja Ichuli nfuniramu wa? Wano omugezi adduka kuba Museveni mutemu kanywa musaayi n'ababe baakozesa abatta teyandise jjajja Ichuli. Bw'atyo Mayija bwe yabuuka mu Fulampeni era Mukama amukwatiddeko ali ku lugendo, naffe twongere kumusabira gy'alaze bitambule bulungi ate asobole okulabirira abantu be ne bannayuganda bamusonyiwe, tutambule tugende mu maaso. Osanga bamutomeza bibaamu naye kye mmanyi aboneredde.